Okay, kali Lugambo Pro Max bampita simple. Kola ebintu bisatu. Tambuza video. Subscribing. Tuwagala tuweze emitwalo 10 ekirala. Tapping a notification bell. Nchimanya abasinga mu kinotisinze nti buli wentekayo video empya pa omuntu omu eyatapinze notification bell afuna notification afuna okutegeezebwa nti tuli live. Video jengenda okukola basebo ne banyabo. Nsaba Mukama Katonda ampe obuvumu nsobole okugi executinga nga bwe ino okubeera. Nchiddamu kano kagenda baka wanvumu naye ka makulu kankizo osanoka wobudde. Bambi jitambuze. Now, togenda kusobola kulaba byengendo kugamba mweno video. Wallahi billahi tallahi okutta mange ne kitange. Togenda gano mawulire galaba ku TV oba radio. Togenda galaba ku NBS, tojja galaba ku BBS, tojja galaba ku NTV, togenda gawuliza ku radio oba Simba, CBS whatsoever. Wabula fa bagendo gagamba because abayina ama radio they either fear to lose their jobs oba they fear to lose their licenses. Oba abamu basasulwa. Oyinza obutagawulya mu ba blogger bamu. Oyinza obutalaba bengera kwogera mweno video kuba YouTuber abamu wabula oyinza gawulira ku YouTube channel ntono nnyo wataba waneeno oyinza ogawulira ke wajje muwonge n'abalala abatono. Kati njagala otambuze video ntandise okusoosotola ensonga nkugambye kagenda bakawanvu mu mbeera yemu gwe bwe nawe ne yandiyagadde okulanga naffe akanamba ako kakubeko tukwatagane tulange business yo. Gwe sebo banya bandaba ennaku ntono nnyo emabega omukyala amanyikibwanga Justice Esther Kitimbo Kisaache afuukidde government ya Museveni akayinja mu ngatto. Kati olwo ntandise video gitambuze. Omukyala ono gwolengerawo ku screen yali nnyo nfanfe wa Obuwanguzi former Chief Justice w'eggwanga Uganda. A few days ago Obuwanguzi yalekulidde nga saaba lamuzi w'eggwanga Uganda oluvannyuma lw'oweza emyaka 7 egikkirizibwa mu ssemateeka omuntu okulitaalinga ku kifo ekyo. Olwalitayalinze Museveni yalonze abadde omumyuka we omukulu amanyikibwa nga Flavian okubeera Chief Justice. Era Flavian yalondeddwa nga Chief Justice yalayiriridde mu maka ga Museveni ekisozi. Tambuza video nkubuulire. Eggwanga Uganda liri governed by amasiga asatu. Tuyinawo executive ekulemberwa Museveni, tuyinawo legislature ekulemberwa Speaker wa Parliament, tuyinawo ne judiciary ekulemberwa Chief Justice. It is now confirmed. Executive Museveni yagikulembera. Judiciary Flavian yagikulembera. Legislature tetunaba kulonda speaker ddako oba naba Anita Among oba someone else. Basemo ne banyabo. Bano bonna bolaba bakada ba NRM abatwala amasiga asatu ageggwanga Uganda. Kati gwe Munnayuganda otegedde ensonga. Omukyalo oyo Chief Justice Kisaache y'omu ku baali mu musango gwa Kyagulanyi oba gwa NUP gwe yawaabira mu kalulu akaggwa nga bagamba nti akalulu ako tekali ka mazima na bwenkanya. Omusango ogwo Kyagulanyi yamala n'agujja mu kkooti. Abasinga na buli kati nkimanyi mukyebuuza lwaki yagujjamu. Kati njagala owulirize video. I strongly believe omukyalo ono y'omu ku ensonga ezakubiriza NUP okujja omusango mu kkooti ogwo negukwasa ekkooti y'abantu. Because ensonga ze bawa aba NUP nti ekkooti eyo yali ekulemberwa Obuwanguzi yali incompetent okukwasaganya omusango ogwo. Mwalimu a lot of ebirumira. Era nga bagamba omusango guno tebagenda gusala na mazima na bwenkanya. NUP nejjayo omusango neguteeka mu kkooti y'abantu. Ku balamuzi bonna abali ku musango guno omukyalo ono Kisaache ye yavaayo n'ayawukana ku basigadde. Era okuva we yavaayo n'ayawukana ku basigadde basebo ne banyabo omukyalo ono ensonga ze oba embeera ye oba obulamu bwe tebwasigala kye kimu.
Kigambibwa nti omukyalo ono yayina okudduka mu ggwanga Uganda ku lw'obulamu bwe na buli kati ali mu buwaŋŋanguse. Tambuza video wamuyita Justice Esther Kitimbo Kisaaki. Nkoze video ogenda emabega kaawo ogirabe. Avuddeyo n'awandiikira Museveni omugugu gw'ebbaluwa. Kati bassebo ne bannyabo olwamaze owandiikira Museveni omugugu gw'ebbaluwa awandiikidde Justice munne Byabakama omugugu gw'ebbaluwa. Njagala otegeera olunaku olwaleero gwe wena abadde abuuza oba akalulu ketwalemu kaali ka mazima na bwenkanya. Ono omukyala yali babeera babayita batya, yali mulamuzi w'ekkooti ensukkulumu. Abamu ku bantu betumanyi nti amateeka bagasoma budinda, era mu level ye mwe balonda ba Chief Justice, ekitegeeza tewali kyasinga manya mu nsi muno nga kusengeka mateeka na kugataputa. Now avuddeyo n'akuba ebituli mu Byabakama because Byabakama ono amumanyi bulungi endya n'ensula bakolanga naye because ne Byabakama yali mulamuzi mu kkooti ensukkulumu. Now mulamuzi munne Esther Kitimbo amukutte entegetege n'amuwandikira omugugu gw'ebbaluwa namutayiika. Ensonga lwaki nagambye kagenda abakawanvu era kawo obudde nga njagala nkusomera ebbaluwa gy'awandikidde Byabakama kigambo ku kigambo, word by word. Nze nabagamba neewaayo sinza ategeere nnyo, naye njagala kwebaza omwami Nsubuga Moses ne Nakado Harriet abampeerera ne bansomesa ne bagamba simple, tukutadde mu ssente zaffe genda okulerera eggwanga. Sinza amanyi Oluzungu naye ngezaako kyensobola okulaba nga mbatemera ensonga zino. Kati akategedde vuga video nkunnyonnyole ekyalema abannyonnyosi okunnyonnyola abannyonnyoka okunnyonnyoka ebinnyonnyole simple nsimbudde. Agambye atya, message to the chairperson and member of the Uganda Electoral Commission. N'abataginga naye nga message eno enkulu egenda wa Justice Byabakama gwe mutwe gwanokoddeyo because ono amumanyi. Atandise ati, on 17th January 2026 you orally declared the final results of the 2026 Uganda presidential election. Ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwa January omwaka 2026 Byabakama wadikiralinga results ez'akamalirizo ez'obwa president. Nagenda maaso nagambye ono munnamateeka n'amukwotinga Article 61D of the Constitution of Uganda requires the Electoral Commission to ascertain, publish and declare in writing under its seal the results of the elections. Announcement made through public media do not certify this constitutional requirement. Nagambye ono omukyala munnamateeka amugambye ssemateeka w'eggwanga Uganda Article 61D yeetaagisa akakiiko k'ebyokulonda okuteeka results z'omukulembeze awangudde mu buwandiike ate nga buliko n'essiiru. Era n'agamba nti okulangirira ng'oyita ku mikutu egy'enjawulo tebikakasa oba tebitambula na tteeka Uganda because etteeka ligamba mu Article 61 of the Constitution of Uganda the Electoral Commission is required to ascertain, publish and declare in writing mu buwandiike. Byabakama teyakikola. Tubadde tetubimanyi. Tambuza video. Nagambye kagenda bakawanvumu naye kagenda kwetaaga omuntu omukakkamu ayagala ensi ye okukategeera. Nange ensazeewo nzikakkane nkakutegeeze. Nagenda maaso n'agamba nti this requirement must be read together with Article 1 of the Constitution which vests sovereignty in the people of Uganda and mandate that all authority be exercised in their name and for their benefits.
Byabakama ye musajja asinze okulabisibwa mu ggwanga lino. Bamwanise nawo mulamuzi munne mulamuzi munne avuddeyo okwongera omwanika. Agambye atya, I have checked the official Electoral Commission websites and the UPPC, which publishes the Uganda Gazette, and have not found any publication of the 2026 election results. As the body entrusted with the responsibility and which conducts these elections, the Electoral Commission is required to provide the people of Uganda with clear answers to the following questions. That was a video. Byabakama okumanya nga ali mu panic oba oli awo nga story ebbaluwa y'ono omukyala etandise okujustifyinga ebbaluwa oba letters omukyala oli Zulayika gy'abadde ng'akola nti obubbi bw'akalulu bwali bungi nnyo ku kitebe. Naw omukyala ono agambye nti Byabakama oyina okuba right now nga otambula ne Article 1 of the Constitution of Uganda. Article 1 eya Constitution ya Uganda ewa abanansi mandate obuyinza ku ggwanga lyabwe. Namugamba nti akebedde website ya Electoral Commission na buli kati Byabakama tannabatteekayo buli kimu mu gazeti y'eggwanga kubikwata ku kalulu ka president aka 2026. Ekimu kubiraga nti oba oli awo mulabika mulimu ebirumire ebitali bituufu. Now nagenda mu maaso n'agamba, as the body entrusted with the responsibility and which conducts these elections, the Electoral Commission is required to provide the people of Uganda with the clear answers to the following questions. Kati ataddewo ebibuuzo bannayuganda bye tulina okwebuuza Byabakama byalina okutuddamu. Ebibuuzo Byabakama byalina okutuddamu. Number 1, how did the Electoral Commission ensure there was no ballot stuffing and multiple voting in light of the nationwide failure of the biometric machines? Awe mbadde njagala. Bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero video eno nkimanyi egenda teekebwa ennaku z'omwezi nga 27 era gwagiraba ku lunaku olulala eteereddwayo olwaleero olunaku olwaleero 27 lwe tubadde tulonda ba division mayors ne ba woman councillors. Bassebo ne bannyabo leero ekyenjawulo ekibadde ku polling stations tulabye biometric machines nga zikola era nkedde kulonda meya wange Nubiyaniri ne kansala wange Jali Analubwama. Bassebo ne bannyabo akalulu olumaze okukebera erinnya lyange ne bakebera nga Mwendi ni Mulonzi ne bakwata obululu bwe bampadde ne babuteekako ka biometric machine ne buka confirminga bonna. Bassebo ne bannyabo ne ngenda ne nnonda nga kiraga leero bukoze. Abanayuganda nga bayita mu musolo gwe bawa bakwata billions 10 n'omusobyo ne baziwa akakiiko k'ebyokulonda okupurchasinga biometric machines. Bassebo ne bannyabo zikozesebwe purposely mainly mu kalulu ate akalulu akasinga okuba ak'enkizo ke kobwa president ennaku z'omwezi nga 15 bannayuganda bakeera ku makya okulonda obuuma ne bugaana okukola era zagenda owera ssaawa nnya abantu abasinga tebanna balonda ne bagamba nti tudde ku digital manyanga ku analog nga sente za Munnayuganda ze yaweeza omusolo zimaze okufa. Now these people to justify basazewo babukozese ku kalulu akobwa division mayor aka president babukozesa and I believe it was intended. Bino ebibuuzo omukazi byabuuzizza. Number 1 ekibuuzo, people of Uganda need clear answers to the following questions. How did the Electoral Commission ensure there was no ballot stuffing and multiple voting in light of the nationwide failure of the biometric machines? Ogenda kakasati ati bannayuganda nti tewali kubba because ekyaleesa biometric machines zino kwewala kubba bululu. Nawo abasajja bakimanya nti bagenda Kyagulanyi agenda bakalulu flat machines ne bazigaana okukola. So eyo question number 1.
Now, netugenda maaso. Number 2, what steps has the Electoral Commission taken to address video online showing its official members of the security forces and other civilians sticking multiple ballots and staffing multiple ballots at different polling stations? Number 2 amugambye akakiiko k'ebyokulonda kagenda kukola katya okutegeeza eggwanga ku vidiyo ze tulaba ezitambula. Twalabye vidiyo abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda nga bambadde n'ezo gundi nga batiikinga Museveni ate nga CAI. Twalabye ab'amagye nga beenyigidde mu kubba akalulu. Ono mukyala aleese ensonga 10 eziraga nti kano akalulu tekali free and fair. Era eno post ensonga lwaki kugamba egiwa amakulu we tuba nga tuli bagenda mu kooti ezitali za Uganda. Simanyi waliwo omuwaatwa wetusobola ogenda mu kooti nga yansi yonna okuyingira mu nsonga eno, because tuba nga tulina abantu nga bano justice ono omukyala Kisaaki ng'ensonga eno agipikizemu interest. Kiba kitegeeza yes waliwo step. Bino ebintu tebyaliwo ko mu bululu obuwedde. Abantu nga bano okuvaayo okwogera ku nsonga zino tebyaliwo. Bizeewo mulembe gwa Kyagulanyi. Nagambye kagenda beera kawanvu kati tambuza video. Number 3 agambye atya. How did the Electoral Commission ascertain the results of the presidential election within 48 hours in the absence of the duly signed and transmitted declaration results from each polling station? Mama nyabo. Amubuuzizza akakiiko k'ebyokulonda kasobodde katya okuŋŋaanya results mu ssaawa 48 nga tewali DR forms okuva mu buli polling station. Bannaye mpulira mbugume njala nafuna ku kyakunywa. Bannange omukazi atabyabakama. Kyova nagambye nti tosobola sanga bintu bineeno ku radio oba ku TV. Kati gwalaba video eno nyamba njagala kuba 10,000 mu lunaku lumu gitambuze togiraba wekka. Omukyala akoze post n'agamba nti ayagala kumanya. Namba 3 ayagala kumanya akakiiko k'ebyokulonda akulemberwa Byabakama. Akakiiko kaneeno kasobola katya okufuna results za buli polling station mu Uganda mu ssaawa 48 nga tebalina DR forms. Kati gwotegedde omugaso gwa DR forms. Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine nga wabula ennaku 2 tugende mu kulonda. Yavaayo n'agamba nti akakiiko k'ebyokulonda ssemateeka akalambika bulungi nti kayina okuleka DR forms ku DR form. Kayina okubeera ne kopi za DR form. Kayina okuwaayo ba agent ba Bobi Wine DR form. Kayina okuleka DR form ku polling station. Kayina okubasindikira an electronic DR form ku website ya NUP. Nabo balina okubeera the DR forms nnya, which means zino zonna zibeera signed awo ku polling station. Era zonna balina okuzimakinga ne bagamba eno bweti yegamba waba weegambe bikyamu kibeeramu okubba. Ekitaasoboka omukazi ababuuzizza mu ssaawa 48 mwasobola mutya okuŋŋanya DR forms ku buli polling station. Okategedde? Kati tugende ku namba 4 Byabakama owedde. N'amugamba nti how were the presidential election results transmitted to National Tallying Center during the nationwide internet shutdown, and what verifiable audit trials exits to demonstrate the integrity, chain of custody and authenticity of those results? Mwasobodde mutya okufuna results mu nsi yonna ku lunaku okutabaddeko internet? Because internet on that day was totally shut down. Kyekimu ku byaviirako ne biometric machines obutakola. Zizzeemu okukola olunaku olwaleero nga internet bagirestorinze fule lwe bazzeemu zikozesa. Ekitegeeza zaali tesobola kukola ku lunaku olwo lwansonga tikwali internet. Ensonga zaabwe lwaki bajjako internet buli omu azimanyi baafunamu akatengo. Number 5. Has the Electoral Commission published the 2026 Uganda presidential results for each polling station? Tebannaba angazi. Number 6. If so,
Where has the Electoral Commission published these results, and when was that publication made? Number musanvu. If the publication of these results has not been made, why has the Electoral Commission not compiled with this clear mandatory constitutional requirement 10 days after the announcement? Such publications would also be able Uganda citizens who wish to address these results to do so. Semateeka agamba mu nnaku 10 nga omwezi olulangirira olina okubanga wataliwo the results ezo bannayuganda batabasobola za accessinga. This clearly means nti waliwo bye bakyagattagatta okugatta n'ebintu byabwe, so it needs time. There has been a lot of irregularities mu nsonga za Byabakama. Amazima go gabeewo bannayuganda. Aba NUP babasaba voter registers nga balina zibawa 14 days to the elections, bazibawa wabula ennaku mbale to the elections. Ekyo kyali kimenya mateeka. Kati ono omukazi amugamba Semateeka akugamba nnaku 10 ng'omaze okwanawunsinga omuwanguzi olina okuba ng'otaddeyo results ezo, lwaki tonnazissaayo? Atunula ngaazi. Namba 8. What steps is the Electoral Commission taking to recover the 69 million United States dollar of taxpayers' money expended on non-functioning biometric machines, including any civil recovery actions against suppliers and Electoral Commission officials involved in the procurement, approval and testing of these equipments prior to their departure to the respective polling stations? Amukubye omusumali ogusembyo. Namba 8. Akakiiko k'ebyokulonda kakoze kaweefube ki? Akakiiko k'ebyokulonda kakoze kaweefube ki okunoonyereza okuzzaawo miliyoni $609 ezaweebwayo abasasuzi b'omusolo okufuna obuuma obwo obukalimagezi? Obuuma bwafunibwa, sente zaweebwa zero balance, naye tebwakola. Babuleeta ne babutestinga ne bakakasa eggwanga nti bugenda kukola, bassebo ne bannyabo na buli kati obuuma tebwakola. Omukyala amugambye ogenda tukakasa otya ku nsonga eyo? N'agenda maaso ng'amaliriza awumbawumba olwo. Awumbewumbye atya? Agambye, I'm asking these questions as a citizen of Uganda and taking into account that the EC bears a positive and continuing duty under our constitution to conduct elections that are not only free and fair, but which are also transparent and verifiable through the results declared. Where access to the information has been restricted, as was the case with the nationwide shutdown, internet shutdown, the obligations to provide verifiable quantitative and qualitative data rests squarely with the Electoral Commission as the declaring authority. Transparency in such circumstances is not discretionary. It is a constitutional obligation. The burden to prove compliance with the constitutional obligation rests with the Electoral Commission and not with the candidates who contested in the elections. The Ugandans who voted, those who opted not to vote, or those who were rendered unable to vote. Electoral Commission elections belong to the people, not to those who administer them. N'agenda maaso n'ateekako omukono n'agamba nti, for God and my country, Justice Dr. Esther Chitimbo Chisache, former Justice of the Supreme Court of Uganda, January 27th, 2026. Agiwandiise leero. Sisi the people of Uganda. N'abateekerayo website y'akakiiko k'ebyokulonda naye omukazi bannaye
website agitaddeyo gwe Munnayuganda wakana byayogedde genda okebere oba results gye ziri tezinabaayo na buli kati newankubadde nga Ssemateeka amugamba ennaku 10 mulina okuba nga mutaddeyo ebintu bino. Omukyala afuukidde abasajja akayinja mu ngato tali mu Uganda ali mu Buwanguzi nagamba video ngenda abeera mpanvu ensonga lwaki nabadde nkusaba ogiwa obudde ate nkimanyi ojja giraba ogimaleyo gwe ssebo oba nnyabandaba nkyali mu kukola okunoonyereza nti waliwo ekkooti Bobi Wine asobola olopamu omusango guno nga si ya Uganda era ndi mu kukola kunoonyereza okwo nakufuna ngenda kuddawo n'aba nsobodde okufuna nga Chief Justice ono omukyalo ono Esther Kitimbo Kisaache. Of course twetaaga abantu wano batunyonyole naffe tunyonyole eggwanga because she has a lot of information gye batagenda sobola kuwa budde ku TV oba radios wabula ffe tugenda giwa obudde ku mikutu gino. We are ready. So abasoga mwebale nnyo banekuzaala mu kyalo ono era n'olw'ensonga eyo neeyongedde okwagala abasoga neeyongedde okwagala owasa ku mukyalo omusoga abasoga mutegeera mwene temukoma kudyoboka budyobosi wabula n'okutegeera mutegeera. Tambuza video akategedde.